Obunkenke bukedde okweyongera wano ku chaachi ya Pastor Aloysius Bugingo oluvannyuma waliwo endiga ezeesunze okulaba nga zibaako okumulangira okwenjawulo olw'obutemu bwe yakoze ku munne waabwe ate n'abategeeza nga we yabadde mbu baamulumbye kumbe byonna yabadde ali mu kuzannya bibi. Yes, baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri obunkenke bungi nnyo wano ku Kananiland ku chaachi y'omukulu Pastor Aloysius Bugingo era nnyongera obbajjukiza nti omukulu ali mu kutya. Neneebuuza omuntu atalina musango, omuntu amanyi nti nno buli kimu kiri fayini, ate lwaki aba atya abantu era lwaki amagye gaba gayiriddwa mu mbeera efaanana bweti. Ffe twabagamba era twabategeeza nti osobola okulimba abantu ebbanga ettono naye ebiseera ebisinga nti abantu baba bazibuse amaaso era abantu ebintu baba babiraba. Tojja kulimba bantu mu bbanga lyonna olowooze nti munnange kati nganze emu ku ndiga za Bugingo nti omanyi okwogera omanyi obulimba. Abantu bakutegedde bundi bakuguddemu. Muganda wange mukwano gwange mukwano gwange twongera okujjukiza Aloysius Bugingo nti byonna ng'omaze okubikola era nga buli kimu kimaze okuba nga kituuka, twongera okujjukiza tokyalina ky'ogamba ggwanga. Era waswaluse weeyanise tokyalina ky'okyagamba bantu. Aba SFC badde okozesa buli mu gwe badde okozesa amaze okuba nga akutegeera. Kakati ate abantu bagambe ki? Tokyalina ky'oyinza kugamba bantu. Abantu bakutegedde, abantu bakugudde. Tusobeddwa. Era oli awo sinze nzekka n'abalala kuba omusumba yatukuba enjiri n'atujja wa Bobi Wine n'atugamba nti abantu bajja ku bunkenke bw'obataddeko kubanga naawe amazima ogamanyi bulungi nti omuntu w'abantu wamutta nga talina musango. So saba lwaki abantu obatadde ku bunkenke bazze kusinza mutonzi waabwe, bazze kusinza tebazze kugamba Bugingo mbwate ki. Bugingo talina kyagamba, tukkirize ye Bugingo kawedde muda takyalina kyagamba abantu. Abantu bamugwamu, abantu bategeera nti nno omufeero ono ye yatta omusajja n'amala n'awaayiriza aba SFC. Embeera bweti bweri baganda bange ku chaachi. Obunkenke bwo bungi naye nga ffe twongera okugamba bannayuganda nti twegendereze bano bapasita abamu bakozi ba USL, bakozi ba ssente bajja kubba bannayuganda era bwe balemala okubba baliddayo ewaabwe e Rwanda. Hello nganze emu ku ndiga za Bugingo tusobeddwa sinze nzekka n'abalala kuba omusumba yatukuba enjiri n'atujja wa Bobi Wine n'atugamba nti mulaba oli gwe muliko emmotoka gy'alina bulletproof lwaki aba atambulira mu bulletproof kati gwamuwagira naawe na bulletproof n'agamba naye yandibadde amuwagira wandibadde na bulletproof. Ekigambo ekyo ne kinkwatako era ne bye nalinga posting about simanyi Bobi biki nze nenkola ki nembirekera awo nengenda ku Kanani era mbadde nga nsabira ddala. Ate ekirungi Kanani eri wali mu kikoni, ate awo mu kikoni waliwo Nakiyingi walingawo nga wekyali wange nga bimala okusaba nga nyambuka wambusi ku Nakiyingi nze nempowamu okitegeera kuba haji abuulira kitegeera so nenyambuka kati n'atugumya era nga yesimulangako n'abasirikale kuba ne bawasa mufumbirwe batutiisatiisaamu nti bagenda kujjaawo ku Kanani amagye gaali wabweru ne bagamba eyokanga n'etonya n'olaba ensiisa wezenkanya emyoyo. Kumbe pasita yabadde ayinamu abakuumi ab'ekyama ate nga bava mu ggye liye erisingira ddala kuba Uganda SFC yesinga okuba obwakabi era eka ne mu Africa erina engule gyetwala kuba nyina akaana kakyali kange kabadde kuba n'abamagye abakafuluma ne kaŋŋambye be balonzemu okugenda mu SFC oba bo babatutte Russia gye bagenda okukolera training awo bakyali bakola ebyaddala. Nze bali banegombeseza n'okuyingira amagye nengenda okulaba Haiti yange tenkana ba SFC awo bakyali balina ekitiibwa kyabwe ebibasinga ne swaga
abo bakyali nze mbeegomba mbayitako bwe nti lwakuba babeera kaali nnyo haiti yeeyo emyaka giringa gyegyo sirabangako mukadde mu SFC era nsoose kulaba ono omukadde w'ekkanisa oba yali mu SFC mbadde sinaba balaba abaana abo babeera bato naye nga bonna bali kaali nga banyumya ebikya byeko bino byonna byetulaba mu movie kitegeera kati ng'abo balina abaakabi mu baakabi ono si wa city nekuuma abalamuzi baminisita baani yewa wa SFC kati munange nga yatuyigula yayina muki obukumi alaika alina ne bullet proof oyo kyali oba gatandiko jambala kati fesebo ng'endiga zo otuleseewa kubanza ekyo kyekyandeeta elinki yandeeta neŋŋamba ngamono n'atujja wa Bobi n'atuleeta era ne byenalinga posting about simanyi Bobi biki nze nenkola ki nembirekera awo neŋŋenda ku Kanani era mbadde nga nsabira ddala ate ekirungi Kanani eri wali mu kikoni ate awo mu kikoni waliwo nakiyingi walingawo nga wekyali wange nga bimala okusaba nga nyambuka bwambusi ku nakiyingi nze nempowamu okitegeera kuba haji abuulira kitegeera so nenyambuka kati n'atugumya era nga yesimulangako n'abasirikale kuba ne bawasa mufumbirwe batutiisatiisaamu nti bagenda kujjaawo ku Kanani amagye gaali wabweru ne bagamba eyokanga netonya nolaba ensiisa wezenkanya emyoyo kumbe pasita yabadde ayinamu abakuumi ab'ekyama ate nga bava mu ggye erisingira ddala kuba Uganda SFC yesinga okuba obwakabi era eka ne mu Africa erina engule gyetwala kuba nyina akaana kakyali kange kabadde kuba n'abamagye abakafuluma ne kaŋŋambye be balonzemu ogenda mu SFC oba bo babatutte Russia gye bagenda okukolera training awo bakyali bakola ebyaddala nze bali banegombeseza n'okuyingira amagye nengenda okulaba haiti yange tenkana ba SFC awo bakyali balina ekitiibwa kyabwe bebasinga ne swaga abo bakyali nze mbeegomba mbayitako bwe nti lwakuba babeera kaali nnyo haiti yeeyo emyaka giringa gyegyo sirabangako mukadde mu SFC era nsoose kulaba ono omukadde w'ekkanisa oba yali mu SFC mbadde sinaba balaba abaana abo babeera bato naye nga bonna bali kaali nga banyumya ebikya byeko bino byonna byetulaba mu movie kitegeera kati ng'abo balina abaakabi mu baakabi ono si wa city nekuuma abalamuzi baminisita baani yewa wa SFC kati munange nga yatuyigula yayina muki obukumi alaika alina ne bullet proof oyo kyali oba gatandiko jambala kati fesebo ng'endiga zo otuleseewa kubanza ekyo kyekyandeeta elinki eyandeeta neŋŋamba ngamono n'atujja wa Bobi yanzanya muganda waffe yatulimbalimba wano eggwanga mbu His Excellency Director President of Uganda aina aba SFC aina simayanga bullet proof kakumbe ye ate aina aina baji aina aba SFC Bugingo jasobola okwescapingamu emisango gino eno yengeri yokka Bugingo jasobola okusimatukamu emisango gino abazzi b'emisango bonna bamasitalinga ekintu kimu kuwagira gavumenti eriko tuli mu kufiirwa Uncle Richard tubuuza sente za Pentagon ali mu kutunnyonnyola gavumenti eno wegenda okufuga paka ffenna bwe tulifa kyogamba mbu nno emyaka 40 egifuze tetuliiwo eno yengeri yokka gyasobola osimatukamu emisango gino wabula bwetaba eno ngeri Bugingo olina okutunnyonnyola ebintu bingi sooka ogirabe obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsinga gavumenti eyatandikwa musifiri ekyafuga nkiddamu nti obukakafu nga n'obwana obutono abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsinga sisitimu eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga yekyafuga simanyi bwe kinaabaawo naye tejja kuvaawo era bw'oba owakanya gavumenti kolosi egenda kuvaako era ngomanyi nti bw'okubayo nga ba Bugingo obungi butuddeko emikono Katonda atukuuma waliwo abaana bewaayo okwewaayo ng'engabo abazira tujja kubeerawo atatwagala luli balumu nga otwagadde
mu Uganda kati okulokoka kwa mirundi ebiri kkiriza Yesu onegeyeena kkiriza NRM oleeta emirembe mu Uganda. Engeri yokka gy'asobola survivingamu okuva mu kintu kino yeeyo yokka. Bano abasajja bamanstalinga ekintu kino nti kasita owagira ruling government osobola okuvuunuka buli kizibu kyonna ekiba kikugwiridde. Engeri yokka Bugingo gy'ayinza okusurvivingamu mweno keesi mweno saga amazima Bugingo talina byayinza kunnyonnyola n'omatira mweno keesi. Ayogera bino ayogera biri ayogera biri ayogera bino naye engeri eri emu yokka gy'asobola osimatukamu keesi eno kwogera ebyo by'owulira by'ayogera. Tuli mugezaako okunoonya justice ya Uncle Richard tulabe Uncle Richard yattibwa atya naye omusajja akulaga byatandise okwogera nti biri political. Yengeri yokka gy'ayinza okusurvivingamu wallahi yengeri yokka Bugingo gy'ayinza okusurvivingamu because akimanyi bulungi nnyo nti kasita weekwata ku first family kasita weekwata ku first family tewali bibuuzo bigenda kubuuzibwa bingi. Buli omu agenda kuba akutya nti oli sapota lukulwe. Yeno engeri yokka abamenyi b'amateeka gye bakozesa ye formula yokka omumenyi w'amateeka gy'akozesa n'asobola okusurvivinga. Ssebo Bugingo twagala Pentagoni nga lumu 2024 watugamba ogera tandika omusingi gwa Pentagoni. Ssebo twagala Pentagoni. Totubuzaabuza tukimanyi atolooza yakatufuga omwaka gumu yakatufuga ebiri yakatufuga esatu tuli myaka 40 yakalakata onoonya survive onoonya to escape onoonya kudduka mu musango. Sebo tukyalina ebibuuzo bingi ebyokunnyonnyola bannayuganda. Omusango gwo gwabeerawo gutya kati oyagala gezako kudduka mu keesi oteekawo emboozi oteekawo narrative oteekawo story. Oyo atufuze ebbanga lingi atufuze ebbanga ddene. Yes ate yafuga dda osegede totuteerawo kintu kino tuve ku kye tubadde tuliko tugambe ate munnange Pastor Bugingo atugambye musimanya sisitimu ya mwami Museveni ekyatambula. We know, but we need to know what happened. What happened? Kiki ekyatuukawo ebyo tugamba. We know atufuze like 40 years. Osegera egusima wulire osegera ne banayagala kufuga myaka 10 be balina emundu be balina amakomera be bayitegeka akalulu be balina electoral commission be balina parliament be balina buli kimu ebyo we all know. Just twagala kubeera transparent. Twagala kubeera transparent mu nsonga zino. Omwana oyo eyafiiridde mu bino ebintu afune justice. Totunnyonnyola. Twagala tubeere transparent. Abalokola abasonda ssente za Canaan abasonda ssente za Pentagon bafune chachi yaabwe mwe basabira. Kyero kyokka kye twagala kwe totubuulira mboozi ndala kino kiri. We all know. Osegede you trying to escape in this mweno case. Ogeza ko escaping amu ngorozo jja kukozesa ebigambo ebyo. You support. We all know. So mwenna abakozesa akakodya kubangi si gwe wekka abakozesa eyo gundi eyo tuulu eyokwagala okwe-escaping emisango nga mukozesa okuba temuwagira first family muli bangi. So we all know you support first family, but we need justice for Uncle Richard. Twagala justice ya Uncle Richard kyekyo kyokka. Totunnyonnyola bwe tuvaawo otuleetera accountability ya Pentagoni watugamba omwaka guno gwennyini nga lumu omusingi gusimibwa. Totuwanvuya nnyo. Sebo tubeera bagezi tuwuliriza ate tubeera tupaying attention nga mukola ebintu byaffe ebintu byammwe sorry. So tokutezaako nnyo kuteerawo mbeera yatujja ku mulamwa tukyabuuza ebibuuzo bingi nnyo. Wavuze otya emmotoka eyo kijja ku crime scene? Wali kali akalikonda wakavuddemu otya wansi wa steering ojamu? Kijja kiki okuba nga endabirwamu teyayiise ey'emmotoka? Ebyo byonna bikyali bibuuzo. Totuvuga muzeeyi totuvuga speed. Gwe you trying to escape in this case. Ng'ogezako kuteekawo embeera nti you support oyogerera NRM oyogerera MK project. We all know ebyo tubimanyi ate bya bulijjo, but waliwo issues ze tukyebuuza nga bannayuganda. So togezaako ssebo kutuvuga. Tweyanzizza nnyo muganda waffe bwe bali kusomesa ggwanga
webale kuvaayo kubuulira bantu era webale kuvaayo kulambulula nsonga zino. Tusuubira nti bino bwe binaggweera ate ne Bugingo ajja kuba amaze okukawuliramu. Bino bye tumugamba, bino bulijjo Abannayuganda bye bamusindikira mu mesagi era bulijjo bye tumunyumiza, naye nga Bugingo yeefudde nti yeetagambwako era yeefudde nti tatya Bannayuganda. Oba mukoze eki twongera obajjukiza nti ye agamba tatya bantu naye ajja kifuuwa ng'akiza munda, anti alowooza nti ategeera nnyo era alowooza buli kimu kyakola Bannayuganda kiba kinyumirwa era tubaagala. So baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bweri, naye tujja basaba tusooke tubeere bagumiikiriza, tusooke tubeere bakkakkamu, byonna bijja kutereera. Bugingo akyefudde omugezi naye tumusuubiza nti ate musiru kubanga walaga ayinza obutasobolawo. Yalowooza nti Bannayuganda bonna agenda balimbalimba ayitewo naye yasanga Bannayuganda mulaba. Beebaza nnyo Bannayuganda, baganda baffe abakoze buli kimu ekisoboka okulaba nga mulwanirira eggwanga.